kyogenda bwato ina comedy kogenda kola bwato ina kyogenda kuzanya baba uli nga tayina yoko kyogenda kogera kitatyobola va ku busiramu nga bali nadala nga bali mu kisibo baba balalamu osobola no baga egenya nga tebali mu kisibo tebana kuyita ndijango basibireko tolina mukomero lusolo luwanvu nyo lwakukula lulinga nsonzi wona lulinga ensoloso lwakujula paka mumbala kaso oli ku busiramu bugegenya obalebeze emimwa mbwenje abantu asa kwogera omusana kubocha please ejiro ebintu ebikwatagane katonda ebintu bino byanjawulo muloga lwaki ffe tulina feba tumanyi katonda tewali kiri waggulu wa katonda kino kibagamba tewere myansi tewagobako bantu kubanga tali kintu kiri waggulu wa katonda togegenya busiramu naddala nga bali mu kisiibo osobola bazanyakayo gye muzanyira comedy maybe nenga tebali mu swawumu naye okutesa moyo abasajja yajidde musana omusana gusibuka mbuwala boloza tebasiiba abaana ba Dubai bamanyi nobaggalira mu mayumba naye bagamba this time temufuluma omusana mungi nnyo nga ofuluma nze waliwo naliyo nenfuluma bufuluma weguti mubadde wano ng'enkuba etonyamugamba katonda weeyayo enkuba nyingi omusana gwakamuli mu kujoja mutulekanira bw'oba owulira ng'obwongo obutono tozungazunga kwa ne wamwe kwerabira tuulako mubeereko ewammwe musime ebidiba by'ensozi mwanyikako mu bidiba ffe mutala tusiba tuwuga twakolanga sente nga muludanga mulimu okufuma abantu kyova ffe twesibira ku mazzi kati gwe oli wano tulekanira oli ku busiramu otandise obugegenya obwogereranga obasibye mu omusana mungi simanye ennyonta tugezesa katonda ajja kukuba ekikolimwe mu kisiibo kino ogende n'ekikolimwe bali mwagadde nnyo kwegeza katonda mwagadde nnyo comedy ne content kubanga mwagala okutunda yes naye togezesanga katonda kata tamugeza Bible tugamba nti katonda waffe wa bujja amwe mulokole naye Bible ffe tugamba lwatu nti katonda waffe wa bujja tewekomperinga na togezesa katonda tozanya comedy etyobola basiraamu nga bali mu sawumu maybe balineko nga tebali mu sawumu ogenda kwekyayo abantu nze omu kubakwaganyuza siba kukyangu bino mbikugamba mu bulungi si mu bubi oba osobola n'okusobola kajjeeyo wadde katambudde akantu ako kajjeeyo sikigambe mu bubi oli waddembe kujja n'omuvumu comedy nga byoyagala bati nkikugamba olwokuba nti nkufolowinga era nkwagala nkugambe n'okugamba nti bakomedian wano tuba twogera ku bakomedian gwe komedian bakomedian bano baafa bamalyaki bw'atavuma tribe be baleeta okuvuma tribes be baleeta okuvuma abantu ab'ebitiibwa kikiva nsigenda mukomedi sigenda nkole woyo musajja yakozera bunyo okuvuma bebekulu maybe bebekulu yandintuteyo namanyi n'okuwona kubanga bebekulu yamumanyidde nesigenda ngakaye woyo musajja oyo ate mukwano gwange namulabira ku Levini yajjanga mama Levini nga tumitingayo mama Levini mukusaba oyo gundi wa comedy yagenze kugenda kumanyira bebekulu manyina bo tebewumuuzako byanonyako amugaka afuna gwalipira kalona nanyamba sigenda nga nayo kubanga bwe batavuma tribe bavuma abantu bebaata okutya wa tribe mb'omunyankole simanyi akola atya simanyi legging mbusimanyi ziberemu obutuli mbusimanyi oyambadde kateni eringa olugoye lulinga kateni simanyi ze biki ziri mukazi nalabako obaali gwe baali bajerega otudde olina omuntu oba kinya okudde kinya oba okozera ki mb'oli aze simanyi esaati emulinga kateni y'omulyango simanyi biki ebintu modula ebyo nze kyovala nze sigana kwante okyali bakomedian bwe batavuma bw'oyingira nga bakugezesa nga batandika okutyobola wonna ng'otonyera okoti sente bakusase n'otabawa nga bakujerega ng'oswaleswale mu bikomedi ebyo nze nakwa bikomedi bw'atawamula agenda kujerega bw'atajerega mugwe muntu ajerega tribe mbw abasaga simanyi biki tebategeera simanyi bakola bata simanyi envunza ekintu nekifiira ddala nze komedi simugendamu sigenda mu komedi bebekulu ne kenzo ebandintuteyo wuyo omusajja agenze vuma kumanyira bebekulu nga tala nansonga bakyamumanyira nanyamba nangobera ddala bulungi nnyo so kimba wagwa abadde wazanya comedy nze comedy wamwagana kakana kokosiba gunde empya kakana akalinga balumbe zakataka mu jozo lumu naye ebintu byokutandika okujeregerera abasiraamu ze manya abasiraamu nze nkwedde mbasiraamu mpangalira mbasiraamu abasiraamu be basajja abagabi be basajja abalina sente zaabwe ziriko omukisa teri musiraamu akwa sente ffe tube abasakaasini mikwano gyaffe bafuuka baganda baffe sira mikwano bamisigundu bafuuka baganda baffe kubeera agaba sisita gwe jangwe waka kiki ekigala naye kati nakwabangako n'abasajja abasajja ekikwatagana n'eddiini yaabwe abo ab'ensigo omusiraamu ekikwatagana n'obusiraamu mulalamu bajerege nga tebali mu sawumu oba omusana mungi its okay naye just nkyogerako olwokuba nti nkwagala saagala maybe ofiirwe emikwano egimu kubanga nze mbamanyi abo baba n'entondo banyiiga ate bawalana naddala ekintu ekikwatagana ku ddiini so n'olwekyo sikyogeddeko mu bubi nkikugambye okitegeere bw'oba ozannyo ofune bwokuma nalabako wano omuntu nalabako Yudamani oyo mukwano gwange nnyo Yudamani afunako wano obuzibu n'abakatuliki yagenda n'akola show n'ayambala ekintu bakiringa kya paapa oba kyalinga kya paapa infact yakoma n'okoma Yudamani ayita mu bizibe mutasobola kumanya singa mukazi ote yali mugagga na Yudamani n'abantu abagagga bakettire manyi bayitamu oba baali bakatuliki kintu ddala kyalinga kya paapa n'akwata ogwo omuggo ba gwali gutya okuva olwo Yudamani afuna okusomoza mu music industry n'afuna biki bla 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 anyway saagala biyingirira nnyo naye ezo kyenkusaba kiri kimu
Toda mukola content yenna asomoza Swaumu. Swaumu kubeerako Swaumu kintu kya muwendo nnyo mu Busiraamu. Kiba kyakwetoowaza, kyakwegayirira Allah, kyakwewaayo. Okusiba kuba kwewaayo. Tolowooza nti basibanya nga tebalina mmere. Tolowooza nti basiba nga Abasiraamu bakyasinza okulya obulungi n'okuba nga balina ssente. Kiba bawosa abakazi bangi bakola kibaza n'abaana balungi nga ne bakwadde abaana baabwe batutabudde. Abaana baabwe bafuuse ekizibu. Bamaseka babulira enjiri njaganya enjiri y'abaseka kiti abakasi mu baani ne baganya okubuulira abaana baabwe. Abaana Abasiraamu bali ku TikTok beeyamba ne balaga obusole bwereere ne beekola ebintu eno alina kakaya ina nesugida eno ne yeekola ebintu birala. Bali kuli abaana Abasiraamu abo be babeera mu mabbala be bagajjuza. Abaana be balungi, abaana balungi. Naye kati ogenda kola omwenge bwe gudiba. Ogenda kola mabbala we gakalira otegeere lwekyo Musiraamu ku ssente. N'olwekyo saagala okole era yonna kuddamu kutyoboola Swaumu. Balinde bave muki at least balinde bave mu Swaumu okole komedi yenna bw'oyagala. Wisoota ku muntu n'omwetingako kutuka kwekyo bajja kusadda. Kamoga Bulandi ennene nnyo okufiira mu nonsense ono awe si wososa okutunda si wanene nnyo. Abakazi bakadde badde bakuwa ettaka eddene eno tematana n'oggyamu ebyapa n'okola ki. Abasajja bakadde ngenda ba ebyapa kwata omukazi ofune w'omuwa suno mulekere emirembe. Naawe nyine bakuddire balaleka wawo. Bw'okwata batano kwata n'ogawo omuntu n'oyabula olutalo n'ojjako abantu. Mamwetera abantu okwetta. Mwami Kamoga Bulandi ennene nnyo okutuuka okusaanawo mu bintu by'ekisirusiru. Okyabanga ekitono kino public odakusayida omusango muganda wange. Tojja kuva mu kintu kino mirembe. Newe n'ogenda mu mateeka n'osinga. Nze njijukira omuntu atamanya lutalo lw'abalukaga ne Samuna mulujjukira. Njagala mujjukira Samuna kyali ayamba banne Samuna gyali. Mujjukira Samuna ne walukaga. Samuna yatunda ebizigo okutuuka Nairobi ludda wa Kenya Mombasa ebizigo Samuna zisikana okutunda. Osobola okulinnya kati ekikiro kya Samuna ne kikubula. Obulamu bwasiira bwe buto mwami Kamoga. Tolinda kutuuka mu bulamu obwo. Bino mbikugamba ng'omuntu akwagala. Osobola kino okukimala oli musajja mugagga. Kamoga Properties Bulandi nnene nnyo okugiza mu nonsense. Balaba bakubuulira amazima mutuule bakubuulira amazima. Kwata ekyapa kya Suna Ben okimuwenga ye Suna Ben. Suna Ben mulaba bwali mu buyabuya bw'ati. Ebintu by'ekyapa tamanyi process ya kyapa nabudde byabuya. Bw'omuntu agenda takukyapa oli agenda bw'oba tamanyi process ya kyapa sirika. Omanyi bwe banakutogolanga nakataza kataka weeyogeza. Mwe wadde eddembe mmwe. Abatana wadde akawugiro wadde ettaka ly'omu lwatu nga tolina mwe wadde ddembe muli ku social media mwogera. Temumanyi ekigenda kuggweya temumanyi ne bekittira Bulandi. Byo birabye sente ozirina oli musajja w'abakazi babameka osobola kino okukimala mu buntu ojalaza muntu gyagenda mu koto singa Suna Ben okola ekyo oteekayo sente okola otya the end of the day Hazi Kamoga Properties Hazi Kamoga asigala ayimiriddewo tolowooza nti ebbanga lyomaze omutaka tolinayo eras abantu basirika busirisi bajja golokoka era wano bajja golokoka waliwo yabadde naligirako wano mumubuuza gyalinga yasirise nga yasirise agamba nnoonya ajja kumpulira ajja kutegeera nti ndi advisor president tetulina betutula netusirika busise tubaleka mulesi netugamba ignore those are idiots netubaleka naye nga nagala nti sijja kuleka no sikuleka ate nga mbeera mu mateeka mbeera mulambulukufu nze mbawangulira ku mazima nabagamba kino nze mbawangulira ku mazima Bayibuli etugamba nti amazima gali kufuulawo ddembe bw'obeera ku mazima. Bayibuli etugamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa. Laba nnoyo yenna akolimiddwa ayitwako obulimba. Watugamba olina olubuto luliruddawo. Walusesema walupama oba walufuka mutoyi. Era ng'onoonya simpaza mu tubeere ku sayidi ensasula ku sayidi ya mubbi. I never stand with you kakazi gwe. Nakugalirawo. Kubanga nkumanyi n'enkuwana gye wakwana Ssuuna ngimanyi. N'enneeyisa gye wessa ku Ssuuna ngimanyi. Watugamba n'ogenda mu rediyo n'omulemerako. Watugamba okumutegera ewa Aruna ku restaurant. Sasa mtu kusona akola naduka. Ngofachi kubagala muteka makombe kakati. Mbimanyi nakolenga kubuke dogenda kunengana. Kinade sinache smile. Bana bagamba kimo kyogera kombera mbimanyi nakubulirira nako. Ndo yakuwalula mu moto kabajukira bungi wali ku coffee plus nga nateka wo pakalasti. Wajja mu mugurugumu nolemeza mu mugurugumu nakuvuga. Ne kugamba ofachi omuguna gwala kukola si omusata kwagala. Ngatakwagala. Banange bulwasiga kitaja kati omusajja oba yakwina ko buchayi bwe buto kadoga seke chapati ensena wajikuza pa ekifaananyi mbo ino luto lwalaga walupama wa tubulire walusasa maddi be mweso seka bigole ne muzindi abo omukundi oyo mukwano gwako sakuwa magezi ensi ya mulemana badanago bane keizi mu Uganda